zino mwaka abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo ne bakoonakona amaka g'omusajja agambibwa okukuba namukadde agakonde agamutiddewo. Bino bibadde ku kyalo Busese ekisangibwa mu ggombolola y'ekituntu mu Mpigi. Omusajja Lwasa Mpijja John omutemi w'embizzi bw'akakanye ku namukadde Edward Rabyogo w'emyaka 7 n'amukubakuba agakonde agamussa oluvannyuma lw'okusoowagana. Abadde musajja mulungi nnyo naye munnange ono omwana gye yavudde okujja okumukola ekintu ekifaanagana bwe kiti. Ayi Mukama Katonda yamanyi. Abatuuze banyize nnyo ate kyali kikoleddwako. Okusinziira ku babaddewo nga bino byonna bigwawo, Lwasa Mpijja yayiikiriza musajja mukulu bw'amubbyeko enkuuze n'azikozesa mu kukuma omuliro gw'okusiika embizzi, ng'era bwe yamunenyezaako n'alyoka amukuba eŋŋumi ez'okumukumu okukakanya nga muzeeyi afudde. Oli yaggyeyo emiti gya Edward ono n'agenda ng'amugoberera. Mu kumugoberera Edward n'agezaako okulwana bamuddize emitije. Lwasa Mpijja olw'obusungu bwe n'obusiru bwe kiyakaze yavumye muvume n'atandika okumukuba tteke ne baddusa oli mu ddwaliro muddusa mu ddwaliro n'afiira mu kkubo. Abatuuze abadde tebasalikako musale balumbye amaka ga Lwasa Mpijja okumugajambula wabula ne batamusangawo kwe kukkakana ku kifo wattira embizzi ne bakisaanyaawo ne baleka nga n'ennyama ebaddewo bagiridde. Abadde akolera naye okusinziira ku nkola ye tadde ennungamu ave ku kyalo agenda ati agendeko ibwala liigi. Abatuuze ne basanga nga maani aweereza message embizzi eddusibwe. Abatuuze ne bagijjako oyo maani bagambye badduse embizzi n'embizzi n'eriirwawo. Abatuuze tebakomyawo balumbye n'amaka ga Lwasa Mpijja ne bagakoonakona wamu n'okusaanyaawo ebirime bye byonna. Kino tekibamalidde basazeewo okusima entaana mu luggya lw'amaka ga Lwasa Mpijja nti omuntu gwe yasseewo aba aziikibwa wabula poliisi ne balagira okuziika entaana eno. Abatuuze okusima entaana mu mulyango gwa maani nga bakwatiddwa obusungu bungi nnyo okutta mutuuze munnaffe Edward ne bagamba nti omufunga waafudde omutuuze waffe wadde atwagala nnyo atumwagala nnyo kati basima entaana mu mulyango gwa maani bannannyini bantu boyo Edward batwale poloti oba kibanja ki bulamu bwe babusasulwa mu kumutya maanyi bwe batya nga talwadde. Abakulembeze b'eggombolola bategeezezza nti abavubuka abakeera okulera engalo be bavaako ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Njagala mutwesonyiwe temutwalira amateeka mu ngalo lwawedde kasita lwasumattusa ekiro temumukutte temumusse kati mulekere gavumenti. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.